Leka music industry Uganda nogende Canada. Sajjusa kubanga at the end of the day waliwo kye nagifunamu nafuna film degree from Toronto Film School era waliwo kye kyanyongerako era kye ngenda okukozesa now that I am back in Uganda. So I have no regrets whatsoever. Although I feel bad nti obudde 6 years is a long time and I have to catch up very fast. I have a lot of work to do. Alright, Kachumbali TV mugamba mutya sibe bitambulira ddala bulungi nnyo yenze chance Ivan Kachumbali munnabutambala ng'olwaleero nze omu ku bannamukisa abasoose okusinkana mwana muwala Jocelyn Tracy abangi gamanyi nga Keko all away from Canada yatonye mu ggwanga wiiki ewedde ng'eggwako awo n'atugamba hello Kampala I'm here. So nange ne ngamba Kachumbali kamunoonye tulaba ate nga tunyumyamu oba Oluganda akyalujjukira biki ebyamutwala ki ekibadde eyo naki lwaki akomyewo munneegatteko atumwanirize tukwanirize. Thank you very much. Ndi bulungi here nkola bulungi. Okay. So far Canada eri etya? Canada eri awo enyogoga nnyo naye nga buli kimu kitambula bulungi. Woba oyagala okukola oyinza okukola n'okola akasenteko n'okasevinga n'okomawo n'okikolamu kyoyagadde kyonna. Mutereeva wotandikidde Canada agambye eri fayini naye tugenda tandikira from the ground ki ekyamutwala ate twatandikira Keko emyaka 5 ku 6 emabega wafuluma eggwanga n'olivaamu nga yegwe superstar mu hip hop. Actually bakunominatingako n'omu ku video category eyo 2011 category eyo gyewawangula. Lwaki wafuluma eggwanga? Nali ndi frustrated nnyo nga ebintu tebikola bulungi nga bapromota tebankubira wasimu nga sikola ssente nga ndaba ndi mu kumala budde ne ngamba ku lwaki sifuluma ggwanga ndyoke nnoonyeyo ekirala ekyokukola kyayaka music agaanyi naye pozisa alina management era omuntu yaŋŋambye leero nti no just wali tolina management era kyali kituufu naye nali frustrated nnyo ne nva mu ggwanga nengenda nensomako e Canada nasoma film production e Toronto Film School nenfunayo at least ekyokukola kirala. Firimu ze wasoma zokomyewo kwasaganya oba okutraininga Bannayuganda oba otandika okukola omulimu ogwo oba siri ogenda kudda mu music? Ngenda kudda mu music naye ne film njagala mukola kubanga passion yange endala kukwata film ku directing ne ku producing. Ate TVs kati ziri nyingi nnyo waliwo Pearl Magic, Makula nyingi nnyo ku Star Times ne DSTV ezi broadcasting a local content. Yes, so film industry actually unlike music a growing nnyo ku fast pace. Tinzo abajingiramu kati bayinza ogifunamu nnyo okusinga kati myaka eyo nga mu maaso. So nkomewo okukola music yes naye ne film njagala mukola. Walowoozezza nga bw'ogambye nti nno luli ekyakulemesa nga obuukingibwa tewalina nga bamanager obudde buno ekyo wasoose n'okirowoozaako era kiri sorted? Sinafuna manager bulungi naye ndi mu talks ne bamanagers abalala. Shadrack ngenda mukubirako nabo basobola kukola nange era kubanga twali tukola bulungi ngate yali manager mulungi amanyi okumanajinga hip hop artist ate no managing omukyala. So sina management at the moment naye nnoonya management era woba oli awo ng'otulaba ng'ogamba nze nsobola okumanaginga Keko genda ku Twitter oba Instagram Keko Town 1 Keko Town onsindikire message oba email. Bamanager be Uganda abasinga amanaginga byonna ekyo nja kigamba obeere ng'okimanyi manager ali eyo ng'ali ready okumanaginga byonna. Are you ready? Nze ndi ready nakomewo okukola ndi mukazi mukozi era njagala kukola nnyo buli kyayagala kyonna nze nnyinza okukikola. Yeah. Awo bamanager bakategedde bulungi. We waviira eno wali nnyo mukwano gw'abantu abamu mu sector ya hip hop n'abatali nga likes of Sheebah naye obudde buno temukyakwatagana. What went wrong? What went wrong is abantu bakula
abakula ne bagenda direction endala bwe yafuna management Jeff Chiwa ebintu byakyukamu kyaka Jeff yamugamba alekererawo okubeera mukwano gwange kubanga bwe yafuna Jeff ebintu ne bigenda nga tebikwatagana distance netandika okugrowing kati and I cannot blame her kubanga at that time yali ayagala nnyo okubeera star and Jeff yali amupromisinze okumufuula star kati ng'alina okugoberera ekirooto kye waba asacrificing omukwano to be that I don't blame her kubanga kya working her out and me I'm always there we can always talk whenever she's ready. Kitegeeza nti nno because luli Jeff Chiwa yamujjako ng'ayagala making kubeera star already she's a star ate ne wa Jeff takyaliyo so obudde buno senga mukwatagana musobola okubaako kye mutufumbira nga bannayuganda ekipya. Absolutely nze Sheebah simwinaako ku buzibu era tuyinza okugenda mu studio enkya waba yagadde ne tukola music ne tumufulumya enkya ne tuba hit. Yeah. Okay. Awo wennyini wootabeera abayimbi bangi nnyo baamerukawo naye be wawulirako ne hip hop obudde buno bwe wamuleka ne w'omusanze if you are to compare and contrast osobola muleetinga otya? Hip hop then and now. Hip hop then yali talina spaces ng'abantu tebamukkirizaamu nnyo naye kati ndaba abantu bagenda bamuwuliriza especially the Luganda kubanga ndaba ba Fake Maker, ba Rachel Ray, ba Fefe Busi, Da Agent n'abalala bangi ba Gravity bali mu industry ate bagifunamu kati ndaba that now opportunity weeri nnyo okubeera star as a rapper unlike before bali bawa opportunity muntu omu oba babiri naye kati abantu bangi opportunities weeziri ne TVs weeziri kati nga zino ezimpa platform okubeera nga neeyogerako neepromotinga which is a good thing. Mubaliwo obudde buno ani gwolaba akuba nga tewamulekaawo naye obudde buno nga akuba asinga ku banne? Fake Maker. I think it's Fake Maker. Yeah. If we today collab with the rapper, ani ali ku list ya asooka? Njagala collab ne Mungi. Tetukolangako emyaka gyonna gye tubeera nga tubeera ffenna mu Baboon Forest. Njagala kola ne Mungi. Njagala kola ne Rachel. Woba ayagadde ayinza okubeera nga yali diva kati. Anti mpulira kati yasinga. But yes, I want to work with the Uganda rappers. Wotaali entalo ne zitandika mu hip hop. Ono avuma n'enkima, ono avuma ono Gravity, Baboon avuma Jeniero. Entalo mu hip hop ziyamba. Entalo teziyamba muntu yenna naye ekola marketing. Okitegeera kati omuntu aba yagadde okukola erinnya leero ayinza otandika natandika okunvuma oba ayagala kufuluma akola erinnya obviously agenda ddikola naye the question is okoze otya erinnya olifunye mu the right way oba the wrong way you get kati nze entalo nze seyoyo asaagala ntalo kubanga nze ndaba oba oyagala ntalo tukole battle gwe leeta music ndeete music olirwedde okukola n'omuntu battle akweyimbamu nti ayagala lutalo oba ayagala olutalo aleete music we nze nange ndeete music wange bafans basalewo ani asinga. If you are to talk about battles waliwo ebaddewo eya Sheebah ne Cindy ebyavuddemu wabirabye Bebe Cool obudde buno ne Chameleone nabo bajagala gwani gwolaba gogamba mu hip hop ono ne bamumpa mukuba ne Katonda namwerabira? Nze nepikira Navio tewali mulala kati nze ngambani omulala Navio omumanyi ngaakuba omanyi nnyo era mukwala kuba Sheraton wano nejjula era nange wenkola concert yange genda kujjula muninde nzija so Navio ye gwoyagala era olina okweteeka ku muntu nga munene obeere nga naawe weewanikako weeyongerako ku level. Yeah.
Fefe Busa ali atya nga kakuba nako. Fefe Busi mulungi mwagala nnyo amanyi oku freestylinga. I've watched his interviews ne bamugamba freestyling ng'olaba picking inspiration from here and there. Mulungi nnyo naye. Bato nedda Fefe akyali muto. Bulabita ayimba ki ekituufu nga gwe mukubi wa hip hop? Nze ndaba akuba fusion. I think I would call it rap fusion. We're fusing a chidandali ne hip hop. Actually, not hip hop, I would say rap. I'm fusing a rap ne chidandali na producing a sound wengali unique. Abantu abamujerega nagamba mti yeta kuba hip hop abo bali wrong. Kubanga chakuba chechi. Ne Fik Fameka almost bakuba chechi. Zendaba bona almost bakuba kubanga baimba mu bidongo ebitali necessarily hip hop. Ebidi almost dancehall or by raga or by chidandali. Never rapping, which is not a bad thing. Abantu bagala bagula music and that's really it. That's all that matters. Yeah. Ye tosobola mukubamu oba naye mwana muto nga alina music. Ayinza okunkuba oyo. Okwepicha. Ayinza okunkuba. Mutya. Okay. Obadde Canada ne tulaba na Uganda bava eno ne bayimbira oluusi Dubai, oluusi Canada, oluusi wa mwabayimbi baffe ababeera Canada. Mufuna omukisa ne muyimba ne mugenda ku stage ne mukola concerts ne muyimbira. Absolutely. Kubanga ba promoter babeera loko nabo abana Uganda babeerayo. Batukubira amasimu basasula. And I performed in Edmonton while promoter yankubira. Nengena ne performing in Edmonton. Album launch ya muyimbi. Mamita Katiti. Then performing at Ottawa Cultural Weekend. A Ugandan Cultural Weekend. Then performing at Yuna. He also Ugandan. So yeah, it's possible. Mwaka gumwe mabega wavaayo siru ku Instagram yongo okoze live. Nobaako embeera gye walaga abana Uganda eta abasanyusa abantu ne batuuka n'okugamba nti nno you need a rehabilitation center olw'ensonga nti nno okozesa nnyo drugs. Simanyi kintu ekyo lwaki kyatuukawo era reaction y'abana Uganda yakuyisa otya ng'omuntu. Ekyo kintu kyabeerawo nali ku Instagram live sigenda kwegaana. Nali ku Instagram live ne nagula omwenge from the liquor store. Nengenda mu room yange nentekako Instagram live twali yankaka nen recording byonna recording. I started out as fun nali njagala kibeere nga kiri fun, very light hearted, naye nagenda nenywa nnyo nentamiira ebyera ebyasigala mwabiraba tebyali birungi ne police bagikubira naye nga saakozesa njaga sikozesangako ku njaganzi oba ebiragalalagala sikozesa biragalalagala. So abali bagamba nti biragala nedda. Era nalina eczema skin condition gye nalina kubanga the winter was terrible that year ne affecting a skin yange. Naye njagala okwetondera abawagizi bange bonna abandaba mu situation eyo kubanga tetali kirungi nnyo okundaba bwentyo kubanga I have people who look up to me for inspiration and it wasn't good for them to see me in that light, so I'm sorry. Njagala nnyo okubetondera. Abantu abasinga bana Uganda bibava eno n'agenda ebweru omukyala afunayo omusajja omukulu mu myaka n'omusajja afunayo omukyala omukulu like of Kapale bangi nnyo. Ekyakulemezaako still n'osigala ng'okyali Keko waffe n'otafunayo basajja balina ssente kuwasa nakufuula muntu? Nali just concentrating. Nali concentrated on my career. Nali saagala nnyo kubeera nga nva ku mulamwa. Nga nva ku mulamwa kubanga at the end of the day obulamu kintu kya mugaso nnyo. Sobola kubeerawo nga just onoonya basajja kuweerera oba something like that. Olina naawe okwebeereramu to look after yourself and take care of yourself.
and I had things to do. Nali nina ebyokukola ng'obudde sibuyina. Bizibu ki ebiri e Canada gwe nga abaddeyo challenges si z'oyiseemu n'eziri e Uganda? Ebizibu Canada nze ndaba ow'okubeera oba tolina wakubeera obulamu buyinza okukaluba kubanga rent ali very expensive. Most people bagenda ebweru ne babeera ne bafamily zaabwe nga balina family already there. Nze nagendayo nga siyina family. Kati obulamu bwabeera difficult a little bit. Yeah, I think accommodation yeri number one. Bw'ofuna accommodation at least you can handle. Lwaki bwe mugenda e Bulaaya oba abayimbi bonna bagenda e Bulaaya music bamuvaako ne basigala kukola bukozi ng'ate bandibadde ogamba nti no bandisigadde nga bayimba eno music n'akuba nga bali eri? Lwaki mu music mumuvaako? Kubanga obudde bubeera nga tobuyina nnyo. Obudde bubeera tobuyina. I was in school full time. I'm working part time. Ng'obudde bugenda mu studio sibuyina honestly. Ate nga ne ssente ez'okusasula okugenda mu studio nga ziba mpitirivu. Omuntu akola part time ng'asoma tosobola, you can't afford it. Kubanga teringa wano ng'olina mukwano gwo alina studio oyinza ogenda n'okubamu oba ku bbanja oba bisi ebyo tebiriiyo eyo. So it's kind of difficult. Music industry ye Canada neya wane Uganda eri etya, corporate yayo eri etya, abayimbi beeyo bali batya bw'obe comparinga n'aba wano? Canada eringa US. Bw'okuba hit emu oyinza n'okugizimbamu ennyumba. Oyinza n'okugizimbamu ennyumba. One hit like this. Kubanga ogenda kutuwaringa ensi yonna, ogenda funa copyright, ogenda funa royalties. Generally hit emu eba ekumala. Ate nze nali nina hit nga 3-4. Okitegeera? Nga zirina okunzimbira ennyumba naye tezaakikola. So the difference with that is that's exactly the difference. There you only need one hit. Sorry. You only need one hit to go to the next level. Whereas here, oyina okubeera ng'okola buli weekend. Obeera ng'olina okukuba show buli weekend okubeera ng'oli relevant. Okay. Music industry wagisangira ng'abayimbi bakyalwana ne corporate federation weeri wuma wagirekawo naye ekyatambula nga bweri. Kiki wandisabye bino ebibiina okukolera music industry ye Uganda okusinziira ku kyolabye eri? Just to continue the struggle, fena to uniting, to be eddoboozi limu. I like what the UNMF is doing. Ne UMA, but I think they should begatte babere nga balina eddoboozi limu bagende wonna wonna parliament wonna wonna wetulina okugenda tufune what we deserve kubanga copyright kintu kya mugaso nnyo kya muwendo nnyo eri creative artists. Abayimbi nga bakyali ba starter abawulira nga bafiiringa giving up bagende ebweru bakole kasente. Obaddeyo olina abayimbi baleka wano like ba Sheebah n'abalala osanze balina we bali oba supporting okugenda ebweru noonya sente ova music industry bakomewo oba balemereko bajja kikuba? Nze ngamba balemereko. I think it's not a good idea okuva mu nsi. In the beginning ogirabanga decision ennungi naye in the long run gwa afiirwa kubanga obudde bw'oluzi nga tosobola bufuna again. Oyinza okubeera nga almost let me say nga nze where nyinza okukomawo and picking up where I left off kubanga people they forget you, which is not a good thing. Yeah. Wejjusa okugenda mu Canada? Not really. Collabo very soon. Abantu basubireyo concert because emyaka mukaga mingi badde bakumisinga. Abantu basubire kyo okuva mu Keko kokomeddeyo era bamanye nti okomeddewo ddala obozze ebbala bakoddeyo. As a nkomyewo ddala, I missed home so much. 6 years was a very long time. Nkomyewo kola, nkomyewo taking up my place in the industry. Ngenda kukola kyonna kye nsobola okukola mu maanyi gange mbeere nga ndi muyimba oli gwe mwayagala okusooka and contribute to the industry positively. Yeah. Keko abagala music bamusanga ku gundi Facebook page
bawe social media handles kwe basagala music kwe bagala Keko mufuna nawuliddeko nti nno kati onoonya n'okunoonya oyinza okunneewangulira ebintu bwe biti. You're funny. Nze Keko munsanga ku Keko Town 1, Keko Town emu ku Instagram page mpya ne Keko Town ku Twitter, that is X. Yes, Noonya muwanvu si muwanvu, mutono si mutono, ya ng'atya Katonda. Katonda muti okumanya mutya ne mu church sigende kitegeeza onfunye. You're a funny guy. Remarks to your viewers. Mwebale nnyo kunjagala. Thank you for loving me and following the music. I'm back for good. I'm back to make more music and make you happy. Make sure you keep updated with my music on my socials. Send me messages. I reply on my fan mail on social media. You could get my WhatsApp number if you want. I'm open to working with anybody who's out there. Any musician who's out there, ngolaboli mulungi. Njagala tukole. Tulabe industry nga bwe kitutwala mu maaso.